kachibere. Abantu bagamba nti kati gwo mu kubafusse king of the west. Oli abadde east, king of the east goli wa west. Okuba nti no mutaddeko concert ogezako proving anti kati alien skin naye musajja mu industry oba okikola mu mutima mulungi. Gwagaliza abantu. Nedda waliwo akamba kebata tulage. Si kyolina kuba naffe tubalaze ekitukola kyetulina. Kati ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebikolebwa jeni ebyongerera okukakasa abasajja nti nno omusajja agumidde. Gye buvuddeko abayimbi baali bakolawoko etteeka ne bagamba nti teri muyimbi munne oba omuyimbi wabanga akoze concert teri muyimbi mulala kuddamu kukola concert ku the same date omuyimbi oyo gy'aba akoze ate gwe okikoze. Kino kigenda kulekawo enkolaganayo n'abayimbi nga gwe Alien Skin. Etteeka saaliwo nze ngenza okujja ndowooza nga baagakola dda kate tebaayitamu kunsomeramu nga nkoze ekiteredde kate n'ekirala lumu ayimba bibye sina luyimba lwa muntu lwengenda kuyimba ina yimba zange nabo bayimbe zaabwe. Ennaku zino abantu bwe baba bakoze concert bakuba live oba oli awo tumanyi no balambulako nga bagenze okuba nti no bakola rehearsals ni gwe toyina ka rehearsal ko wakoze kiri kitya ogenda kuba live oba kati mu nnaku 5 wadde yagala tukole rehearsals za wiiki 2 twagitadde yowasigadde ennaku 4 kati yatusooka tudde mabega mu rehearsals za wiiki 2 bera muno ate naye makona kyo tulidde ennaku 5 kati yagatudde mabega mu rehearsals za wiiki 2 obadde eki eno concert ogikoze kubanga bogamba nti no ya nnaku 5 kitalukanga gwa gikoze kubanga oli ku pressure ayagala kukakasa abantu. Siri ku pressure wabula nze nteeka ku pressure byawule bulungi nze sirina pressure nabula nze nteeka ku ki kati gwe ndabula banga nze ali ku pressure. Oloko endala gye twalabye ey'okupa wa king nayo concert yabadde ki ako kashowe nze eno nja kuyitirayo. Omusajja yavuddeyo ku Sunday n'agenda wa pastor Bugembe ne yeetonda era azze ebbanga lyonna akwetondera agamba nti nno musonyiwagane muddemu mukolagane bulungi nnyo naye eyo kiri kitya omusajja wamusonye oba kuno okukola concert kwe kumulaga nti omusonyi ajasi ekikola kino eno waliwo akayimba kali ak'emitwe avasi esooka egamba buli mbuzi yakudda ku nkondo yaayo kati nze ndi muyimbi sigenda siri muyombi sigenda kukola ki ekyo ino saga bwe baddewo nangira wingi studio ninte nyimba okitegedde dano kudda mu kwerumaaluma kati ate bo abeerumirumi bakole ki yeka nyimbe nabeerumaluma bakole ki beerumirumi bwobumanyi nti noli kyampunga oli muyimbi tuyimbe anigwe zigenda okuggwako katuyimbe. Omusajja okuba nti nno yavuddeyo ne yeetonda Alien Skin nga gwe oli musonyi because tubadde tutaba nnyo okulaba mu ntalo naye ng'ebintu byakutiisatiisa. Alien Skin nga brand egenda kusigala wamu mbeera bweti ati kati olaba akalira akali mu nsi obudde buno kati gwe yawula nti bibadde byaddewa byakutiisatiisa okitegeera fe tusobola okukwatako nga tetukubye tusobola okukwatako nga tetukubye okitegeera kati wantu tuli ku kamento art jakikolesamu nk'okubongo ensisi akabuli keetaagisa n'olumu nabongo bukolaki kayenza akabuli kange nkamenteiningisa bwongo era ensonga oyinza okubeera awe n'obula n'etteeka erinkwata okyolaba kyonna olwo atategeera ayinza olowooza nti nno bakyaka n'okitunulamu emabega nagaa nekyali ono ayeka mwana ayeka mugezi ekitegedde yakati ewe tutambuliza nnyo abantu baffe makona atenze ngamba nkumaliriza makona akasembayo makona ngenda kubuuza akasembayo makona werawa mu myaka 5 wakabi onabula wakabi yakyakabi makona webale kyazaako akasembayo nze nkujjako akasembayo ng'otoyanya nnyo pressure ki ekisooka Alien Skin omusajja yali akkuba yali agamba nti respect okuba nti novuddeyo n'okola concert still nawe ogezako mulaga respect oba kibuli ndi mu respect kutadde Makona